Kyensuubira nti nno oyo promota bw'abanga tali serious kutwala muyimbi wasobole okukola ekintu ekyo kubanga nze atagenda ku stage nti nno ngenda kuyimba bwe kibeera nga mu kyakolebwa mu agreement gye twakola bwe kitakolebwa kitegeeza tuba tukoze byaffe kati mu nsonga eyo bwe ngenderako promota n'agamba mba abawagizi tebagenda kujja mba nkirabamu obulimba bw'amaanyi abantu abali mu 1000 oba mu 2000 yabategedde atya bonna mbuno bwe mbaako tebajja kujja mu kivulu. Taata ku ndagaano gy'oyogedde ku ndagaano gye mwakola ne PSB Girimana endagaano eyo yali egamba ki? Endagaano yali eraga ku ngeri y'okugabanamu omwana engeri gy'asobola otambuzaamu bizinesi ze kubanga omwana oyo kyakulabirako kyamaanyi eri abantu abaana bato kitegeeza nti alina okutambula mu pulogulaamu ze nnyini nga bwe bazirambise okuyimba mu budde obulungi obutakozesa biragalalagala kwebanga nga bw'omanyi nti omwana ow'emyaka egyo alina otambulira ku mateeka. Ku nsonga y'engabana yo mwatayisa mutya percentage ki? Gwe taata oyinako percentage, maama ayinako, fresh ayinako, manager ayinako, mukikwasaganya otya gwe percentage ye eri ki? 20% ya bukozi bwaki? Ya kulabirira waka. Fresh kid okumulabirira obulungi nga bw'omanyi okulabirira awaka. Lwaki mbate mwegatta gwe ne maama we ne mukola mama ayinako 10 gwe newe 20 lwaki temukubaganyaamu ne mufisa akasenta ku mwenda ne mulabirira omwana oyo babiri? Kati omuntu babeera nga ali makamalala oyinza okuseyalinga naye ku ebyo. Mama abeera walala abeera Kawanda era ali makaaga atambuza mirimu gye makaaga. Kitegeeza nti nze ng'omuzadde ku mwana oyo yankwasibwa minso obugenda mbeere naye kuba kati ye fresh kid yafuuka wa ggwanga lyonna. Kati mu nsonga eyo ndabira ddala nga awo kiba kiri mu bwenkanya. Kati gwenga maama ekintu kino ogenda kikola otya? Lwaki toddawo n'okolagana ne maama kubanga onjawukana mu maka ze zisinze okutta ekitone ky'omwana? Maama ejjo yawanze omuliro ng'alaga engeri gy'otayagaliza famire ye n'abaana be yazaala. Olowooza nga gwe omusajja tekikuweebuula? Ekyo toyinza kimbuuza, olina kibuuza ye kubanga nze simuyombesangako. Walondabyeko nga muyombesa. Kati mu nsonga eyo tukomaawo, sirina kye njogera ku ekyo. Bwe muba mwetaaga okumala ku nsonga z'eby'abaana abo ebeera sitoola empanvu era sijja bigendamu kuba mbadde n'abaana abo okumala emyaka 5 nga maama waabwe yafumbirwa amaka ge gyali. Kye nnyinza okugamba ku nsonga gy'ogamba nti fresh kid yafuuka bizinesi, nze ndabiridde abaana abo kubatuusa ku myaka 18 fresh kid nga takola era obudde buno bw'ogamba nti yafuuka bizinesi oba olimbye kuba alina emyaka ng'atandise okola ekintu kyakola obudde buno giri myezi nga 5. Kati awo ekyo njagala okisazeemu nti neyo bizinesi kubanga emyaka gye mmaze nga mbazadde okuva mu 21 si be bandabirira, nze mbalabirira. Omwana oyo si bizinesi ya famire. Omwana akola ekintu kyagenda ofunamu ng'akuze. Erambika mwana efa ku bulamu bwa mwana tefa ku bulamu bwa taata, tefa ku bulamu bwa ate nga kituufu efa ku bulamu bwa mwana tukoze tutyo omwana oyo abeere successful mu byakola. So bwe tukola ekintu kati nga kino ate nze ndaba ng'ekimenyawo because fresh kid ffenna twagala abeere bulungi, twagala abukere ku makya yagalire mu kintu kye, naye bwe tukola ekimuziika so sagala bwe bimbuze naye muza brad siri musanyufu. Lwaki oyagala kuwerekerako omwana ono? Tosobola kufunayo olunaku lutali lwa shoze n'ogenda ebweru? Omwana oyo bw'abeera nga wuwo ng'alina emyaka 7 n'ovaayo okumukwatizaako byakola ku myaka 7 egyo obeera mukyamu oba kyoba okoze kye kituufu kye kisinga obulungi. Bw'obeera n'omwana Mukama n'akuwa
ekirabo ng'ekyo naawe osobola okyenyumiririzaamu kitegeeza akakisaako kaba kayitidde ku mwana oyo. Nze nyinza kugamba kigambo kimu, nkoze omulimu gwange nga wenina ogukola ate era guli successful, tewali kyebamanja. Okay, ndooza oba kyekibayitiriddeko simanyi. Buli kimu kyonna kyebakola bafiiriza mutabani waabwe, tebafiiriza Francis, tebeefiiriza kuba kati bo si kwogera bubi naye emyaka gigenze, wabula bafiiriza mwana. Naye kinumanya ate okukola ekintu bwe kiti ate olinabo nagamba tekigenda soboka. Yes, nze nga nze nabagambye beetereza abazadde era very soon ngenda ba final report bakakasa nti ekivulu kisazizaamu ekyo Dubai. Era ne promoter naye ajja kyogera kozi yawadde dadi okwogera namugamba nti ayogere eri bannamawulire final one. Era ne fresh kid ne bwalikula n'alaba akatambi kano kenjogera nze taatawe ogendayo musaba yamumpa ekimu nkikola naye byonna tebisinga fresh kid kugenda bweru kubanga wagende bweru abamu nange alina kyeyeyongeddeko ekiraba ye bw'aba alaba nga byonna byetukola oba fiiriza mwana ye kale ye kyakoze katobe kigenda okwongera ku mutabani we. Era ne mu nsonga eyo saagala mu kirabe bubi yadde nga contract egamba nti nina okugenda okutambulira ku mwana wange naye era ogwo gubanga omukisa okulaba nti omwana akutuusiza ku kintu ekyo. Naye ku nsonga eyo bwe kibeera nga ekyokulinnya ennyonyi okugenda e Dubai bwe kibeera nga kiri mu contract gye twakola nga ne manager yamala kusoma mu bintu ebyo okumala ennaku eziwera 2 yadde nga si yakola ku bivula ebyeri asobola okwogera ne promoter n'amugamba ekikyasibya obudde kiri bwe kiti ne bwe kiti era n'omuntu akisibya ali bwati ne bwati bw'obanga osobola okikola tugenda kujja. Singa tubeera nga tebasobodde tukolera ku bintu ebyo tiketi z'abantu abasatu ekintu ekyo tukikomye balifuna omulimu omulala.